kusoma tandikirawo noba tonakumala kusoma tandikirawo okunoonya emirimu tandikirawo okuweereza companies prepare yourself for interviews bw'oba otuusa ogenda okukola interview mu university genda ne coursework wo gw'osomye nze kyampesa omulimu guno nali ngenda okukola interview yasooka mu 2004 nakwata coursework wange nenkwata undi senior design projects presenting and mbagamba nsobola okubeera analyst kankwate kumulala sebondo zabakuzeemu webale nnyo sebo tweyanziza halo mukwano tukira ku nsonga tuli mu bintu bya kusoma bino nze kusoma njagala makuroni mbadde njagala kubuuza about air turbulences ziva kuki ziva kuki kati air turbulence wobanga oli mu bbanga waliwo ebifo mu bbanga ebitalina vacuums nga temuli mpewo nga biri vacuum ennyonyi esituka lwa mpewo kati bwetuka mu bifo vacuums omutali mpewo eba egenda kubanga eba tekunalift ebanga eyagala okukka eba ekka bweti negenda mu kifo ekirina empewo ate nesituka kiki ekikozinga turbulence nti mu bbanga mulimu pockets ezitalina mpewo ze bayita air vacuums nga vacuum eri mu bbanga naye nga temuli mpewo obanga empewo eri very thin kubanga ennyonyi ezimu empewo eba eri thin eyinza producinga lift jjukira bwe twaba tukola mu equation yaffe ya lift twataddemu ka density of air empewo eba eri thin kitegeeza tejja producinga lift nnungi kyova olabanga oluusi ku airports ezimu owanga wali otegeeza riki bamanyi okufuuyira amazzi gabanga golaba runway eyo empewo webali ekino ekimotoka ekifuuyira amazzi oluusi kimanyi okugenda ku runway nekifuuyira empewo efuna obuzito increasing in density nti oluusi empewo webeera very light eyinza okuta producinga gundi lift bulungi Okay, that's understandable. Thank you so much. Thank you. Kale by X. Tuyanza nyo X. Gwe ato nyinyonyo ekyo ekireta air turbulence mubate muri mubango ba empewo eba very light nga tesobola producing enough lift kati ennyonyi nebanga ekka wansi ate ekitegeera ate ffe tubadde tulowooza kati bayita gust winds oluusi empewo eyinza okujja nekuba ennyonyi nebanga ejjawo n'ejizza gekyanjawo ne turbulence Hello, MC Jebaliko. Jebaliko. Kali seo na Jebaliko. Kakati nze mbadde njagala kubuuza ku engineer Lwasa bibuuzo biringa bisatu nga kuyita mu wangu. Kakati mbadde nsaba engineer Lwasa otunnyonnyole abantu kuba abantu tukonfusing ebintu bino wammanga. Captain ne pilot. Tulabanga ennyonyi zivugibwa abantu basatu naye wabawo atudde n'emabega kubanga nange simanyi enjawulo kubanga siri pilot wa nyonyi ndi engineer tukola nnyonyi so kati ekyo nakuba nkuli kakati kanzire ku kibuuzo ekirala tulabanga ekyo nze nkimanyi waliwo gwe bayita first captain ne second captain oluusi baba nabana bonna baba bapilot nga bonna bakabi oluusi mubamu ne train nga naye ebiseera ebisinga first captain abeera ne experience enene then baba batudde emabega ennyonyi kasite banga nene nnyo babeera bana naddala nga ku lugendo lunene so bonna baba ba captain oba ba pilot kakati ekibuuzo ekirala engineer lwakikyaliza okubuziramu Airbus A380 tulabanga erina engines 4 kyembadde njagala okubuuza engine emu yokka esobola ogisustaininga mu bbanga singa endala ziba zifunye obuzibu n'ekirala lwaki ennyonyi bw'eba erandinze ng'eri ku runway engine ezo zeeri kati kansooke ekyo ekya Airbus ekya A380 erina engines 4 siri engineer wa Airbus naye amusure flying up engines ebbiri simanyi bwe flying up emengere gyeri nene aweeve ennyonyi zino endala entonotono esobola flying up engine emu kati ekyo
kyokwa ebikula nga ennyonyi erandinze nayogedde ku kibayita thrust reverser. Thrust reverser ennyonyi bwerandinga waliwo kyebayita blocker doors. Blocker doors zideployinga bwe zideployinga empewo ebadde eyitamu negenda mu nozo kati eba egenda kuba kwezo blocker doors efulumire mu translating sleeves. Kati engine eba erina okuba ekula eyo empewo efulume kubanga bweyingira blocker doors bwe zijja empewo egenda kuba ku blocker doors ezo kati ate eba erina okufuluma kyova olabanga bw'ogyetegeeza bwe baya ebikudde bubanga obutimbatimba ng'empewo eyitawo bwe bayita translating sleep kati empewo bw'eyitawo ng'edda mu direction endala bw'eta ebikula kati empewo eyo aba egenda kuddawa kitegeeza egenda kwabya engine eba erina okugikola kyo gifulumya. Eyo mechanism ey'ebikula gye bayita thrust reverser. Kaakati n'ekirala ekisemba engineer Lwasa lwaki ennyonyi ezimu bw'eba erandinga mugiwulira nti yeekubyewo ate ezimu nzezo zi Airbus ne Boeing 777 F300 togiwulira wabula olaba bulayi nga waliwo ennyonyi ze baakola nga their landing mechanism ziri very smooth ne pilot kennyini nyini obukugu bwa pilot ng'alandinga bumatalinga waliwo ba pilot abagigunda obugunzi naye waliwo kati nga technology improvement ne landing eri influenced by the computer ng'eyambyeko okulandinga kyanjawulo nnyo n'omuntu nti technology omupya landing eri smoother olw'ensonga nti eri controlled by a person and a computer. Ate n'omuntu kennyini nga bw'ogamba nti waliwo omuntu avuga oba emmotoka ng'akuba ebisiriko waliwo ba pilot nga tannaba kubuuka mu landinga. Omusajja ono kyabuuzizza kibuuzo ekyo nakyo kibuuzo kirungi nnyo. Ennyonyi ennene ne bw'eba egenda okubuuka okutekinga era wekanga bwekanzi nga yeebuuse naye buno obutonotono era n'ennyonyi ennene empewo tezikuba ne turbulence gyekoma okuba ennene ebeera mu stable nga bw'olaba olupapula gy'olukuma okwebuka empewo erikuba kuba ekinene. Kansembyayo kino nga sinabuukako nga network tennakyankalanya. Engineer Lwasa kakati n'ekirala tekinologi ki ali mu nnyonyi ezimu for example British Airways, Lufthansa, KLM kubanga weather bw'ebeera ng'erimu fog some aircraft zikansolinga gundi flights naye ezo ennyonyi zo tekinologi kyezirimu nti obwengula naye buba bulimu fog ennyonyi ezo zilandinga still taking off zo technology kyekyanyi n'ekirala ennyonyi ogoberereyo straight line ku runway pilot aba alengera wansi oba aba navigation system y'ennyonyi eri very complex era obesically nga bw'olaba bavuga emmotoka ng'ekola kati dda mu layini eno ennyonyi emmotoka empya ez'akafuluma zikulaga ne ku screen nti wano layini bwe wosigala kati ne mu nnyonyi bw'etyo nti ekulaga nti wano woyina okgenda gye ku guide. Engineer Lwasa ekyo ekibuuzo okizeemu bulungi kubanga kati waliwo emmotoka ezimu nga edda ne mu layini neva kati tekinologi oyo ne mu nnyonyi navigation system y'ennyonyi nayo eri complex eri esobola obutono nnyo esobola obuhandolinga. Ekyokubiri eyambuuziza ekibuuzo lwaki tekinologi kyali ezo ennyonyi ennene gyekoma okuba ennene ejja kukuba empewo bulungi ejja kubeera mo stable okitegeera. Ezo zi company zayogedde those are big airlines zitambuza nnyonyi nnene. Kubanga buno bulaba bukansolinga buno obutonotono ziri ennezo nesigala nga tezitambula. Kibuuzo nakyo kibadde kirungi nnyo ekyo. Leero tulina alo CEO Wangi oyotya sebo gyendi sebo kwetuli nze mbadde njagala kubuuza ne muganda wange gye baliko nze omanyi ekintu kye mbadde njagala okutegeera leero zino injini eziri emabega olaba nga zino bombadde zaffe ez'e Uganda engeri gye zirimu injini nga ziri mabega era waliyo ne bu private jet nga injini bazikola nga ziri mabega wano kati injini tubiri nga tuli mabega kati ezo ate zo zikola zitya
onyonyodde kino ekya engine eziriwa kati zikola kyekimu n'ez'okubiwujjo kati ekyawula waliwo ze bayita pull engines ne push engines. Pull engine ezo zipuulinga nnyonyi, push engine pushinga nnyonyi ng'era mechanism y'emu science y'omu. Nga bw'onoogamba nti waliwo nga bw'onookwata ekidomola ng'okisika oli n'akisindika mwena muba mugenda mu maaso. Kati ezo engine ez'okubiwujjo ze bayita pull engines, they are pulling the aircraft. Ez'emabega they are push engines, they are pushing the aircraft naye nga mechanism y'emu. Nange butegeerabuuza ekintu ekyo buli engine buli mabega erinyo buli then ekirala katate zineze ebiwujjo bino ebiwujjo nga just ebiwujjo nga si engine nti ziri ezisika empewo katate waliwo bino ebiwujjo just byo zemuddanga twakutandika doza the use propeller na era mechanism katate propeller ekozesa mechanism ya wing producing a lift, but this time the lift is instead of lifting it's just pulling. Ekyo ogenda kuddayo ku video demo ogirabe ogisharinga n'ogisharinga. Okumwongera helicopter, olaba helicopter bw'esituka nti ekiwujjo kyetooloola kati engine y'ennyonyi ezo ekola nga helicopter naye nga this time fo kyositula bagikyusiza direction ne pullinga bupulinzi. Kati helicopter ogyetegereza bw'esituka bweti ekolamu bweti nebanga egenda bweti eteri helicopter egenda straight esituka bweti ya esilantingamu component emu nebanga liftinga endala nebanga ngepulinga oba the cosine element ye pushinga sine element ne pushinga bw'esituka bweti ekolamu kano kategedde ya era edduka bweti ebanga etunudde wansi nga okitegeera ya mpulira waliwo program abamu beereme bannange bino leero tetuli mu kuyomba abalindira abakadamu okuyomba simanyi gundi yabbye mukazi wa munne munaakomanange nkimu omwana wange ku ddekeya kaba kubuzeeyo nga babiri basatu malo basiibule kuba esimu baadi bakuba bangi nno helicopter wamma bweyimuka bweti ebanga eyagala okudda mu ttaka weegendera MC wanjisebo nsanyuse nnyo engineer Lwasa nsanyuse nnyo okubeera nga bakuleese ebintu bya aviation mbyagala nnyo ddala naye leero onyonyodde ebintu ebiri technical byo bye neebuuza era omuntu okudawutinga okudawutinga tekinjizaako nti ndi engineer wa nnyonyi nsigala ndi engineer exactly waliwo obuntu bubiri bonyonyodde then ntuuke ku kibuuzo waliwo recently twali tulinako wetukka tuba tunatera okutuwa ku runway bwe tuti n'addamu ate n'asitula waggulu n'atugamba mbuno speed gy'abadde aggiddeko ebadde nnyingi nga runway agenda gikakkatikako buti gikubako bukubi eri kyogambye mbuno waliwo omuvuzi ajja n'agikubawo bukubi n'owulira nti yebakambe n'ekirala n'alujecting okulandinga kubanga tali safe n'addayo mu bbanga exactly waliwo ne n'ekyo waliwo wetwali twalina wetwali kapiteeni n'atugamba mbuno mugumiikirize generator ekyakola ki ekyagira amasannyalaze bakyagitereeza byonna kale obinyonyodde bulungi kaakati nga sinnagendera ku kibuuzo okutereezaamukko ku kya kapiteeni n'ekya piloti kapiteeni yabeera nga commanding officer kitegeeza bonna babeera ba piloti ng'emusiriki we yagambye naye aba abakulira yaba kapiteeni then first officer gwe twayitanga ko kapiteeni edda oba ko pilot abeera assistant woli kale kangende ku kibuuzo engineer Lwasa ennyonyi zammwe entono aba Boeing entonotono okuva ku 737 7 n'obulala obutonotono nga tonnatwa ku zi 777 ne 767 wing tips zo tezabeeranga carved okujja gye muleese
ya 777 max eyempeje mwakaleta ate yo wingi zayo ziri tipped ne wankubadde teziri smooth gundi yazo engeri zezikipingamu kiva kuki ogamba wingi gwe soko lindo katono wingi tips obadde ogamba wingi okubeera ng'eri wingi tip kwegamba wingi gyekoma wingi buba smooth gyekoma gyebukoma ziri ezibaddewo zi 787 zi Dreamliner nezi 767 ne 777 kati ekyo kyoyogedde technology improving research improving awo kibayita vortices ennyonyi webanga esituka yes ennyonyi wingi pati ennyonyi esinga eba esituka naye n'oku wing tips wabeerayo bu vortex obuproducinga downlift nga bulemesa wingi osituka obulungi kati bw'ogikavinga n'ogiblendinga nebanga esitukamu oba preventinga those vortices ezo ennyonyi ezi-improved ennaku zino kyobalanga ennyonyi ezimu zina ne bayita winglets bubanga obusituka ekiwujjo ne kabanga akasituka to prevent vortices that produce a negative lift kati bw'ogiblendinga nebanga tips ziri blended nga ziri curved bwezito you're fighting you are reducing the vortices okitegedde vortices reversing against the lift nebanga reducing efficiency ya lift nokati yes sir mukulu Joseph Kenya otegedde bye bakunyonyola mbitegedde bulungi sebo Laira wafuna time genda ku Google dynamics vortices naye obuuziza ekibuuzo ate nabadde newakuba nadde nkyerabidde kibuuzo kirungi nnyo kubanga ndabye musiri kikuweebuuze ku lwaki injinia Lwasa zonna series zoogedde neŋŋamba naye 777 max eyazo bagireese ng'ekolaki ye mugenda gifuluma eyo 777x first flight yali yakufuluma no ne covid yagize emabega nagikolako ake nani nkolako eyo wingi gigidde mu 2019 covid we yatandikiranga wingi yayo bagikolera wani St. Louis Missouri era eri made of fiber kyobalanga basobola ogikolanga eri blended bwekyo nga bwogambye because it's made from carbon it's very easy to manufacture like that. Wow. N'omukolo gwasembayo gwasaba baali bampadde invitation okujja ku last production ya gundi ya 747 n'omukolo ogwasembayo ennyonyi yamu ya 747 yasembayo okufuluma production baali bampise naye basobola kugendayo kati tugenda okukola mukulu Joseph leka nsooke nkuleke kuba ngenda kuzza onyinnyonnyola roketi maliriza kale bambi webalina bange lukigamba kibula kubanga inokima tunafayiro mu ekisembayo engineer Lwasa kye kino nze baaliwo abakuwulidde leero nga tebawulira nkositoleyo ku nnyonyi kuno wayiiya ekiwujjo wayiiya component ku kiwujjo kiwujjo nayiiya esembayo ku nnyonyi omulimu gwayo gwa producinga noise na kwa kufulumya ompewo eyo kya okuva mu nnyonyi ng'evudde mu auxiliary power unit eyo mafula nagiyiiya ku 787 teri ku kiwujjo naye abantu bakimistakeninga bagita telecon mafula yes nze nagiyiiya yes musi yonna era ne bwogenda ku Google n'oteekamu erinnya lyange ojja kiraba na wano ngirina era kubanga ntima ne bampa ne pulaaka yiyo Boeing yiyo kati kino abazungu bonna kyali kibalemye gwe n'okiyiiya ne bakyapuruvinga kyatwala emyaka nga 5 ne bakyapuruvinga ne bampa akasente kange ne bampa ne award era ku bintu ebimu ebisinga okunsanyusa mu bulamu bwange waliwo wembeera ku airport nendaba 787 nendaba eyo party neŋŋamba katono bwe mugamba nti nze nagiye yayinza n'okugamba abavubuka beesoma byebimu ku bintu moment zempulira nga yes I have really made an impact nange ina impact byenkoze mu nsi wagiye abazungu bagamba ne bajja naye bwe kigenda kuleka kange n'ekiba ekitabani kyange mu ddeke ya mukwano
kale